Omutima kumenyese naye nga kimanyika kwenza nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetama bakubibwa ne babulako gye baloopa baabwe ne gye wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwekusula situkawo mangu tutambule musi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende kakwenza situka tutambule embeera emalamu amaanyi tukowa tulumbe tukowa tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyimuka tutambule embeera emalamu amaanyi omutima kumenyese naye nga kimanyika kwenza nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetama bakubibwa ne babulako gye baloopa baabwe ne gye wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwekusula situkawo mangu tutambule musi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende kakwenza situka tutambule embeera emalamu amaanyi tukowa tulumbe tukowa tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyimuka tutambule embeera emalamu amaanyi abenjawulo kuba tatandise labitex wadda mmere bajja atalya n'ataje 1990 ndowooza mutesiteesi oba ategeka ebivulu eby'ensi ez'enjawulo olaba yategekako ne Paulo Kafere n'Kivubo n'ategekako ndowooza enkuuka mu lubiri enkuuka mu lubiri aze ategeka shows ez'enjawulo ategeesa abantu bangi nnyo naye nga complain eri ku bayimbi bonna babadde ategeka nga sigamba nti omuyeka yavuddeyo bonna bagamba nti akasente aka abitex kaba kazibu kakujjayo mbwayagala kuweka ekitundu osooka oyimbe then wavayo mukole ki omubanja obusibwa kizibu okubanja omuntu nga amaze okukola ki okuyimba si kyangu bantu betukoledde olumala okukola batakujjukira omuwa service aye labira mbu ajja kwagala taakukima olulala yes beerabira nti olumu wa service yo kasa service eggwa yaba nakujika kuba already yaba ali savings eggwa abatalina kyaddamu kwetaaza ate nga service eno gye tulina kati nga ya TV interviews zino zetukola exclusive zetukola n'owo omuntu omukisa okola kino wamala aba akutadde abagenda walala abajukira abafuna awo bonna tolina kyongamba nze mbalaba bulabi but naliko lumuno naye ng'olina ojja okuorganiza environment okitegeera kesisi enema poliisi ogenda okatabwa oti nga bamirikwesi nga 5 bansanvu kagudde kitegeera so okateneza owadde omuyimbi 10 n'enzi so ogenda okatakata nga shekitone gye ogwenda miliyoni 7 eya freedom city oba 8 ne leba abapuba ne uba abagenda okukola security so tukkirira bakanye miliyoni 10 wali ku nkwakyo bwe bakanye miliyoni 10 bakiwandikako mu memorandum of understanding oba just alien yamugamba yetamanyi kuwandika n'ebyokusoma tabitegeera. Of course, na musajja atu yabyogera dda. So bakanya kitegeeza bakumuwandiisa abadde kati amusibira ddala bye kugamba mu kukanya bamala okukanya miliyoni 10 nkwakyo abitex awaaye 10 waaye 10 anoonya ebifo mu bifo byanoonya mu kibuga yagenda Buloba Forex Park Buloba era bakwacanya abebuloba so walabe buloba nga kifo ekinene ekiyinza okusaana omusajja ono kuba yajuza freedom city nekola ki nebooga wagenda ebuloba booking ekifo atandika okuteekayo ebimu ku bulango ku TV ezimu ne radio ezimu however mu kukanya kwe baalina yamuwako miliyoni 10 ne bakanya nga shote natuuka eyenkwakyo alina okuba asasulwa sente zonna nga zikoze eki nga ziweddeyo naye nga abitex yakikkiriza ekyo naye nga talaze lunaku kiri agenda okusasula ki sente zino ez'enkwakyo balance w'enkwakyo so mu mbeera eno alien skin ye nga ataddewo embeera nga alina okufuna kuba enkwakyo ebadde ya 27 ebadde either 27 guno gwenyini gwe tubaddemu nga yamukoze bubi kitegeera so mu kutuuka mu bbanga eryo yabadde alina okusasuliramu sente abitex yalaga lunaku kiri aleta balance mu nzikanya gye balina yawaayo 10 kituufu naye teyalaga lunaku kiri aleta ki
balance kati ng'oli amubuuza endagaano yali etya nga short natuuka oba wiiki bbiri oba emu nalina okufuna balance wange miliyoni 9 okuweza miliyoni 10 ezaali naye ate Abitex alimba emiliyoni 10 yamanyira nnyo munne nga naku nga 5 zezibulayo ba wiiki emu at least yanimuwaddeko 5 oba yamulaba nga ndowooza alaba kataala najja mukozesa no problem ya Abitex nagikunyonyodde Abitex ye muntu abadde mu mabanja from day one yeye mwanja Abitex muntu segera ayinza okuba sente azirina sigamba nti mwava watoja gamba rupi atalu sirumba Abitex abaddewo ng'afuna naye muntu abadde mu mabanja from day one but all of them balina mabanja kabere ne budget bona beewula so yembere kati miliyoni 10 yali yeyamye okuwa akasajja ayitasobola zifuna yali tazirina kati wamalaawo alien skin ajati okusazaamu show wenzija nti batuuka alaba omusajja bagenda okutuuka ku kivulu kya Clever je nga yamuwoninga dda nera yali agambye kyali wange nti wayi sente zirwa nga tayanukula bagenda okutuuka ku kivulu kya Clever je ngeri bajjo gyali mukwano gwa Abitex nga alien skin agambye Clever je asazeemu ekivulu olwaki olwaba promoter bali beyeekutte nabo kati bajjo ne Abitex oyinza baawula alikugamba bagenda okutuuka awo nga alien skin agambye Clever je asazeemu ki ekivulu alien skin okulimba wa Clever je yasasulwa bamuyita na bajjo mwa sente bamwocha so kigenda okutuuka awo agenda okuba ennaku ng'ebula bbiri alien skin ya Clever je mpaka yalangira lwakuna nga show ya Clever je yankya n'alangira nti nkwakyo gisazizaamu ekiro sawa nga 8 ku live ye agenda ku live ye ku TV alien skin TV ate netambula nnyo ekyankwakyo gisazaamu kyatambula nnyo everywhere n'abaali balina pressure y'ekivulu kya Clever je abamu ne basikate ne batakola ki ne batagenda ku bawagizi babawagira alien skin so tukkirira mu bintu ebimu bya front nga lwaki sheno yasazwamu byayogere kisooka Abitex yalemera okutukkiriza akalagaane kenkwachi ekyokubiri Abitex we yalaba sente tazirino manyi yamugamba ogenda kusolooza omulyango wanje ogenda kusolooza omulyango alien skin yenyini asolooza omulyango nti agenda muwa omulyango mu balance amongere miliyoni nga 15 babiri balinde omulyango alien skin kwagenda okujja sente balance nkugamba byalaali nga Abitex talina kaki kajja so alien skin n'agamba tekisobola kukola because sinza kusolooza mulyango agenda kusolooza omulyango kutya nga abantu bamanyi okujja ne tiketi nga bazirina wava ku nasa ne tiketi yali amaze okutegeera nti asobola okubba alien skin kati ngamanya nalowooza nti muvubuko naye omulyango mu balance amongere miliyoni nga 15 babiri balinde omulyango alien skin kwagenda okujja sente balance nkugamba byalaali nga Abitex talina kaki kajja so alien skin n'agamba tekisobola kukola because sinza kusolooza mulyango agenda kusolooza omulyango kutya nga abantu bamanyi okujja ne tiketi nga bazirina wava ku nasa ne tiketi yali amaze okutegeera nti asobola okubba alien skin kati ngamanya nalowooza nti muvubuko naye kandowooza atakola ki abitegeera bakati Oluyimba mulanga talina kyamanya agamba omulyango kintu kyamanyi nyo kangende nkole ki nsolooza omulyango naye nze nandebera ku mulyango nokushoya Calvin nga ataddewo mukyala we yasolooza omulyango sirigwerabira omulyango gwafuka omulyango abayaye nga bajja balina tiketi bikira abantu bagulanga tiketi ku UBC nga bagamba nti nkuwadde tiketi za miliyoni 1 ate abayaye nga tiketi bazirina omwakyala yakamba kiki kigenda mu maaso omulyango nga gufuuse nga teri so omulyango ebiseera ebisinga oyinza okuwa expecting something big nekigana so watuuka mu mbeera y'omulyango alien skin abuka nti kano ka badikat ono tagenda kumpa sente because oyinza kuŋŋamba ninde omulyango nga tompadde sente zange ku mulyango wembeerawo buli omu najja ne tiketi n'ate Abitex lwaki ye mu promoters bonna yasika omugwa n'abaki anti problem ya Abitex ekisinga okumuluma ne ku live oba producer babadde walabye ku clip yaabo ezeetambula mu interview waliwo clip etambula gyekyo gye babaddeko nga alien ayogera ne Abitex ekisinga okumuluma mbwe nkwatye n'abadde agitaddemu ne venue yagisasula dda in fact kati yabadde yagikyusiza gyo ng'agise Red Festival kati ya munnaji kyusaaki erinnya anti ekifo kyekimu naye nga yagikyusa Red Festival oluvannyuma lwa Alien Skin okugaana okulangira anti Red Festival Alien Skin abatagimanyi eba ya promoter Abitex anti kati abadde agenda semba nakyo ekitegeera bakati ogamba Red Festival nga tabadde atekayo Enkwakyo Festival abali bakakola bamanyi baliloyo nnyo abantu bemanyi abaliloyo nti n'amazzi gaabwe baba bagenda bagasharinga kyali wange eri zirimpweddeko mpeereza ze namwana akakono nti akakono mpa bibijimba
so business wise mu kubumpimpi enkwaki esazibwamu mu mbeera eyo naye nga byonna kigwera kizirowinga kutya nti olunaku lwaliro ba promoter Abitex alaba nti Alien Skin alimu sedi kuba Alien shozo nawe kati okusinga Abitex okwezinga ku Alien Skin namwezinjako right okatagana ba promoters abalala beyakolagana nabo badde mbategekesha eyo eriwa enkwacho anti obuzibu alina obafuna emachi yenje nofuna ne keti nasobola okukola actually this time tusa kuddayo kyabadde no college kyogede yabadde na resort n'anoonya abasajja abo ne bamuwola sente sajja n'akiripostinga ne kiba miliyoni nga 7 onaku lwero ng'omuntu akwade miliyoni 7 bankaaga kyandibadde kizibu Alien Skin okwekyusa kuba miliyoni 7 bankaaga omuntu azikwata ajja kugamba ogaana okuyimba nti era amagoba ekibadde ekyenjawulo nti enaku zina Alien Skin agaba lisiiti kakitegeeza wajja kubadde ogenda kuba omupiininze ng'ovudde mbiri bwagaba n'agatta so kitegeeza nti Abitex abadde alina okunoonya weewola ssente atalaafiya nga bw'omanyi omuzannyo nti ne Freedom City yali atazaafiya bwe olunaku lwero kyava yawa Alien Skin nzende nono ababutafuna nekyandibadde kimulidde kati Kyovoland wano yali abadde alina nakuddamu kutalaafiya n'anoonya amuwola miliyoni 4 oba 5 n'aba nga yakamu miliyoni 6 n'amugamba esembayo nzikuwa ku lunaku lwa kuyimba kati watifu nga twogera wano naye nga Abitex oyo yabadde ayagala kubba bubbi nga ssente weeziri abo abasajja baludde mu kintu kino si baakusaagirako abasajja bakozesa nnyo innocence omuntu ng'ali innocent n'agamba ono naawe ono tumugire bwe tuti those promoters do use ojjukirako ebiseera bya Bebe Kulu ng'ali Serem oyo ng'ali mugagga Melrema ng'alina obuyimba bwaliwo 2 3